Mwebale kwekuumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Murshid Segawa. Zijja kubanga ennaku z'omwezi 15 mwezi ogwa Gatonnya omwaka 2026 Butereevu Uganda ejja kuba eronda president kossa n'ababaka ba parliament eyo12. Nonno maziga meerere eri kati abadde abakwatidde bendera ku kibiina kya National Unity Platform Mathias Walukaga ono si birungi. Akakiiko k'ebyokulonda nga kakulemberwa Justice Byabakama Mujenyi Simon abamuwanduukuludde bamugambye ku lukalala lw'abeesimbyeyo okukiikirira abantu b'e Busiro East Luveeko. Era Butereevu ono bagamba ebitabo by'alina tebimusobozesa kubeera nga yeesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti. Mathias Walukaga abadde mugala wange attunka kati ennaku ziyiseewo nga bamugamba ssebo leeta ebipapula ebiraga nti nno ekyamazima osaanidde. Jjukira ku bubaka bwa paalamenti olina okuba n'ebbaluwa afazaaliko eya senior 6 oba okuba n'empapula ez'enkanankana n'obuyigirize obwa senior 6. Kati ono omukulu naye bw'atyo yasobola okuba ng'afunayo empapula era zino eno ku yasinziira ogana maaso n'okuba nga yeeyongerayo okusoma mu St. Lawrence University. Kati nno newankubadde bibiwe bityo ono bamugambye empapula zino zaali zaggwako zayitako. Mathias Walukaga njagala nkubulire yasobola okubeera nga anominatingibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Okutoba newankubadde bamunominatinga nga kiraga nti empapula ze zituukaganye n'omutindo akkirizibwa. Abasajja bagamba tuyinza okuba nga twakolamu ensobi Butereevu jangu demabega vaayo. Era njagala nkubulire bw'oba weetegereza naddala amateeka g'eggwanga erya Uganda section ey'okuna akawaayiro nambeemu aka Parliamentary Elections Act, muganda wange kiraga nti omuntu yenna singa abatalina bisaanyizo bimusobozesa kubeera nga yeesimbawo Butereevu basobola omuwanulayo nga bwe bakoze Walukaga. Kati nno ebiriwo kiraga nti si birungi eri ekibiina ekya NUP. Bano nno baali mu kasengejja mwalimu Magoora, Medad Sseggona kossa Walukaga era Walukaga n'agenda maaso n'okubeera nga yeewangulira kaadi n'agamba kale kankiikirire abantu b'e Busiro. Sseggona naawe ebisanja by'ofuzeeko ebisatu bimala komako wano nange kangende maaso n'okubeera nga nkikwatamu. Era njagala nkubulire Sseggona yagaana n'agamba nedda kanzire kuba namunigina yajjanga independent era bwetwogerera akalulu akanoonyanga independent newankubadde agamba kuba president nze mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu awe siva awe ndi era ekibiina kyange nkyakikiririzaamu newankubadde kyakola akabenje ak'amaanyi okuwa omudongo kaadi. Era bingi nnyo Walukaga byazenga ayitamu omuli omujereegerera titalina kyasobola tamanyi luzungu paka amunange bageze maaso n'okubeera nga bamuyiwako ettaka si birungi. Ayeeyereza omunafu yamulwanya. Butereevu Walukaga akyasobedde ku ki ekyokugenda maaso n'okubeera nga azzaako kubanga yafuna bannamateeka be abakugu ennyo ennyini ddala naye kyandibanga nabo muganda wange ensonga zibasusseeko obuzito. Kuneeno kubaddeko Kanso Luyimbazi Nalukoora. Kati nno aba Araka nabo babaddeko nnyo. Araka and Co-Advocates babaddeko nnyo muganda wange ogenda maaso n'okubeera nga bamuwolereza. Kati awo ensonga wozeetegereza zibeera zisusse muganda wange ogw'omulamuzi. Kati Busiro East eno bw'oba ogyetegereza babaka bangi nnyo abazze bagikiikirira naye ku mulundi guno eno Sseggona agamba nteekeddwa okuddayo. Race kitegeeza Walukaga bw'aba agivuddemu aba asigaddeyo muganda wange n'abantu balaba nti abasobola era njagala nkutegeeze mu bantu bagenda okubeera nga attunka nabo munono mulimu omukulu amanyikiddwa nga Magoora akyaliwo nnyo nyonyine ddala. Ono amaze ebbanga nga yeesimbawo naye nga ebintu tebimutambulira bulungi. Matovu Emmanuel Magoora omugagga oyo okuzzaako emabega naddala mu mwaka 2016 akalulu kaaliwo era mu kitundu ekyo ekya Busiro East Lubega Medad Sseggona yasobola okubeera nga awangula okubeera omubaka wa paalamenti ow'ekitundu ekyo ekisanja kye kyali muganda wange kyakubiri era ng'eno
yajjira ku kibiina ekya DP kyekyamuwa kaadi yafuna obululu emitwalo 3,874 eyamuddirira y'ow'ekibiina ekya FDC Matovu Emmanuel Magola ebiseera bye yali akyaliwa FDC era nga yafuna obululu omutwalo 1,873 owa NRM n'addako mu kifo ekyokusatu nga ye yali Sendi Mary Byangire. Kati tuyingira akalulu akabbiri 21 era wotunira obulungi eno ebusiro East ekyamazima Sseggona ate ku guno omulundi yakubisaamu emirundi ebiri obululu bwe yafuna mu mwaka 2016. Bw'otunya district ey'Ewakiso NUP yakukumba bukukumbi kubanga ne ku kyobwa president abasajja baneeno baafuna obululu emitwalo 42,015 mu bubiri Kyagulanyi bwe bulu bagenda maaso n'okubeera ng'afuna ate president w'eggwanga Yoweri Museveni Buhabura yasobola okuba nga afuna obululu emitwalo 12,255 abalala ne bagenda maaso n'okubeera nga bagoberera mu mpolampola kubanga ate obwetegereza 2016 nga Besigye yaliwo kiraga nti Besigye yafuna obululu emitwalo 28,793 Museveni n'addako n'obululu emitwalo 17,229 kale ndowooza olabawaawo enkyukakyuka ey'amaanyi. Kati kalulu akaddako Sseggona akabbiri 21 yafuna obululu emitwalo 8,818 kitegeeza kiriza obagaana ekibiina kya NUP kyali kimwongeddeko kinene newankubadde naye era yali akikoledde bingi. Kati era Matovu Emmanuel Magola yajjanga independent n'afuna obululu omutwalo 1,455 era omukulu eyaddako mu kyokusatu yowa NRM Kakinda Male Najibu. Kati wetwogerera omukulu gwabadde atunuulidde era ng'asuubira nti ono yaligera maaso n'okuba ng'ateekawo okuvuganya okw'amaanyi ye Mathias Walukagga ekisanja mugalangwe kineeno kyagenda maaso n'okuba nga amalako nonno ono ye meeya owa Kyengera Town Council oba muyite LC3. Kati Walukagga ye mu kalulu yasobola okubeera nga akukumba bukukumbi yafuna obululu omutwalo 1,733 eyamuddira mu bigere oba eyamuddirira ye Geoffrey Ssebaggala wa NRM n'obululu 5,882 kitegeeza yamusinga obululu obutakka wansi wa mutwalo 1,100. Kati nno njagala nkubuulire kino ekifo kiyaddamu yali adda mu bigere eby'omukulu muganda wange yali adda mu bigere eby'omukulu eyaliwo amanyikiddwa nga Haji Abdu Kiyimba. Kati Kiyimba yagenda mu bitundu byeyo e Masaka okwesimbawo ne bamuwujja akalulu n'akomawo eno naye akomyewo alamuza ekifo ekya Busiro East ayagala ba MP kitegeeza kati race embiranye singa ono aba avuddewo nga ebifulumye eba esigadde wakati wa Sseggona Magola kosa ne Abdu Kiyimba aba abasatu ababiri ba independent ono wa NRM awo nonno wali Kalumanywera naye ate bwetulya bali eri ababiri aba independent abavuganya oba bataddewo okuvuganya okw'amaanyi kikulaga nti bonna bagendere okusabayo kaadi ya NUP. Kale bano NUP kirizagaana either nekkiriza okuddamu okutambula ne Sseggona oba okumuyeekera ne bagamba nti kati kabawagire muganda wange omukulu amanyikiddwa nga Emmanuel Matovu Magola kitegeeza oba muwagira era emiranye ey'amaanyi ejja kweyongera okubaawo era NUP singa ebewagidde Magola nga basazeewo okuyeekera Sseggona Magola asobola okuteekawo enkyukakyuka naye singa NUP edda wali ku bbali muganda wange awo akalulu ojja mmanya nti kali wakati ow'abasatu Magola Sseggona ne Abdul Kiyimba. Ensonga ndowooza oziwulira bino byonna engeri gye bagenda maaso n'okubeera nga bitambulamu weebito webiri. Walukagga tannaba kubaako kyayogera ne Sseggona tannabako kyayogera newankubadde Sseggona kiraga nti si ye yaloopayo omusango wabula ate ebivaayo biraga nti ate omuyambi we
oba omu ku minywanyi gye ye yaloopa. Ye Walukagga kyagamba nti oli bw'abanga ye yaloopa kitegeeza ono y'abanga aloopye. Kati ensonga zikyali awo, tulinze kubanga bibeera bisusse waneno birina kgenda mu kkooti. Kkooti yeteekeddwa okugenda maaso n'okubanga esalawo ekyenkomeredde, naye sofa si birungi eri omukulu Mathias Mulumba Walukagga Duka Ekibabu Sabasaba. Ensonga bwe zityo bwe zikyagenda maaso n'okubeera nga zitambula. Nze Murshid Segawa.